ebyagenda maaso n'okubanga bitandika ng'ebyokusaaga buli lunaku olugenda maaso n'okubanga lukya abirabika ng'ebigenda maaso n'okubanga bifuukira ddala olutalo ssematalo oluvannyuma lw'ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba ku screen eddakiika eno ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba kyagenze maaso n'okubanga kidizayiningibwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Ntambi Wine Barkeza munenyo wa Kasuku kukuwaza banga Farouk Sakozi n'abalala bagenda maaso n'okuba nti bagwa mu fraternity y'emu. Frank Ntambi yagenze maaso n'okubanga akwata Eddy Sendi n'agatta ekifaananyi kye n'omukulu amanyiddwa nga Aladini. Oluvannyuma lwa Frank Ntambi yagenda maaso okubanga akwata ekifaananyi ekyo yagenze maaso n'okubanga agattako obubaka obwabadde bugenda maaso n'okubanga bulaga obusungu obw'ekika ekyawaggulu bwalina ku Eddy Sendi wabula obusungu buno nga bwagenze maaso n'okubanga busituka oluvannyuma lw'okuba nti nno omwana omuwala oba omukyala amanyiddwa nga Namutebi yagenze maaso n'okubanga agobwa ku Talk and Talk Show mu buufu obufaananako bwe butyo. Obubaka obubadde ku kifaananyi kino mwana mulenzi Frank Ntambi yawandiise n'agamba nti just like Dictator Admiral General Hafez Aladini, Sendi too is seen as the leader of a naive, brutal, sexist, anti-new generation dictator who is full of egotistical and narcissistic traits. Frank Ntambi n'agatako. Just like Aladini, who supported terrorism and changed many words in Wadiani's dictionary to Aladini. Plus, developing nuclear weapons to attack Israel. Sendi two things can change many words in UG's media dictionary to bazibumbira. Plus, making everyone bow down to his yuko. Vainglorious, pompous, yet solipsistic and exhibitionist thinking. Frank Ntambi Wine Barkeza yagenda maaso n'okuba nti awandiika wamanga ku kiwandiiko kino mwana mulenzi agenze maaso n'okubanga agattako n'agamba bw'ati agamba nti the end is near nti era tubikyuse tubize mu Luganda akazungu nga tulinawo katiiriri ogenda maaso n'okuba nti ebintu bya Frank Ntambi tubyemoolerako nnyo naye nga lwaki tetubyemoolerako obeera osaaga busazi mukwano gwange tulina ogenda maaso n'okuba nga tubiza mu Luganda tumanye obulwa oba akabi kagenze maaso n'okuba nga kasibukawa. Mwana mulenzi Frank Ntambi mu kiwandiiko kino kyawandiise ng'akiweereza Eddy Sendi agenze maaso n'okuba nga agamba nti nga Dictator Admiral General Hafez Aladini, Sendi agenze maaso n'okuba nga afuuka ekika ky'omukulembeze ali awo alinga alina ebintu ebimu by'atategeera omukambwe ennyo bakozesa obukambwe obususse ekya sexist simanyi bwe nnakivuunula nti ate era mukadde ke kamu Sendi alabwanga omuntu agenda maaso n'okuba nga alwanyisa generation empya era ayina obuzeezeze obw'abantu abagyewulira era abalowooza nti bamanyi buli kimu nti nga Aladini bwe yagenda maaso n'okuba nga awagira obutujju era ebigambo bingi ebyagenda maaso n'okuba nga bikyuka ne bitandika n'okuba nga bituumibwa Aladini olw'ensonga Aladini yali alabibwa ng'ekifaananyi ky'obutujju obutemu n'ogenda maaso n'okuba nti akola ebintu eby'amaanyi ogenda maaso n'okuba nga alumbagana abantu abatalina misango wano na wali. Mwana mulenzi Frank Ntambi n'agamba nti Sendi naye agenze maaso n'okuba nga alabika ng'omutujju oyo eyamanyiddwa nga Aladini mu buufu obufaananako bwe butyo. Kati oluvannyuma lwa mwana mulenzi Frank Ntambi okulumbagana Eddy Sendi, Jenkins Mukasa hot like pepper naye yagenze maaso n'okuba nga avaayo ogenda maaso n'okubaako byalungamye mu nsonga eziri mugenda maaso n'okuba nga zitambula eddakiika eno nga bwe tugenda okulaba Eddy Sendi nga bwe tugenda okulaba Frank Ntambi
wetugenda okulaba Jenkins Mukasa mu maaso katusooke wa Frank Ntambi Frank Ntambi njagala okujjukizaako ye yagenze maaso n'okubanga abreaking amawulire g'okubanga mwana muwala ono amanyiddwa nga Namutebi oba omukyalo oyo amanyiddwa nga Namutebi yagenze maaso n'okubanga agobwa ku Talk and Talk Show ey'akasuku kukuwaza banga ebeera wali ku kasuku live. Mwana mulezi Frank Ntambi yawandiise n'agamba nti breaking, I can reliably confirm she has been let go off the Talk and Talk Show. Thanks Kasuku for giving her a chance Bambi as you have given to us all. But then Dictator Aladdin wasn't comfortable and he did everything to fail her. Sad world, but hopefully God gets her somewhere she can feel loved and gratified. Life moves on anyways. Frank Ntambi awo yadagera maaso n'okubanga atugamba nti asobola okukikakasa mu mazima amatuufu ti mwana muwala Namutebi abadde ku Talk and Talk Show yagenze maaso n'okubanga agobwa okuva ku sheeyo era ng'ekifaananyi ekyo wookiraba kyava mu sheeyo lwe yali yagenda maaso n'okubanga akola emirimu gye Namutebi wali ku Talk and Talk Show. Kasuku mwana mulenzi Frank Ntambi n'agamba nti yeebaza Kasuku olw'okuba yagenda maaso n'okubanga awa mwana muwala ono omukisa ng'era bw'agenze maaso n'okubanga awa bo ba Frank Ntambi n'abalala bangi wabula Frank Ntambi n'agattako nti Dictator amanyiddwa nga Eddy Sendi yagenze maaso n'okubanga yeekika mu kkubo ly'omwana omuwala ono amanyiddwa nga Namutebi okakana nga Namutebi agobeddwa. Jenkins Mukasa yavuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ayanukula mwana mulenzi Frank Ntambi n'abaako kyasuggestinga. Jenkins Mukasa yagambye Frank Ntambi nti give a chance as well Frank Ntambi the analyst, take her on the Sunday Nation address. Jenkins Mukasa we yagenze maaso n'okubanga ateesa n'agamba nti bwe baba nga Namutebi bamugobye ku Talk and Talk Show, lwaki mwana mulenzi Frank Ntambi akusheeri gyagenda maaso n'okuba nti akola buli lunaku olwa Sunday ne Kasuku kukuwaza banga wamu ne mwana mulenzi Sharon nga bwengenze maaso n'okubanga mukulaga mu kifaananyi awo n'agamba nti mwana mulezi Jenkins Mukasa agamba nti lwaki Frank Ntambi takwata mwana mula Namutebi abadde nga ku Talk and Talk Show nagenda maaso n'okubanga mukyaza wali ku show yaabwe ebeerawo olunaku olw'Esande. I think ndowooza abo banga owuliriza submission ya Jenkins Mukasa agenze maaso n'okubanga ebintu abiteesa nkula ya kisajja kikulu abutagala agenda maaso n'okuba nti ate olutalo agenda maaso n'okuba nti alutuuliramu ddala ye yaluze bali n'agamba nti Frank Ntambi toyomba na Eddy Sendi lwaki togenda maaso n'okubanga okwata omwana omuwala amanyiddwa nga Namutebi n'ogenda maaso n'okubanga omukyaza nga buli lunaku olw'Esande ku Kasuku live musheeye emanyiddwa nga the Sunday Nation address. Ojja kujjukira nti gye buvuddeko Frank Ntambi wine balkeza yalina obuzibu bw'amaanyi nnyo ne Eddy Sendi wabula oluvannyuma lwa mwana muwala Namutebi okubanga yagobeddwa ku show ya Talk and Talk Show mwana mulenzi Frank Ntambi wine balkeza agenze maaso n'okubanga asitula olutalo luno buto. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo gwe mukutu likinga video eno. Thank you so much.